Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Jebale ko nyabu. Kale dia nawe jebale ko nyabu. Kale yenze Shifa Ye mkwano. Kakati service etandise. Egenda tandika petuddamu mukyali mwene mune tugenda bagenda fuluma. Egenda tandika mu bbanga ki? Ya sawa nnyo naye ngawo okimanyi bagamba saanya neera mulimu obuyitamuko. Okay. So enkozi bwetandike running for how long? For paka saa musanvu. Okay. Nkozi ruddawa? Mukono. Eno dandira. Mukono jandira. Dandira kati wotuuka ewa Anthony. Okwata ekyekatosi. Nenkwata ekyekatosi. Okivugako katono ku mukono gwo gwa left wajja kusanga ekipande kyeko St. Stephen Secondary School. Awo okyamira. Okay. Era ojja kuvuga ojja tuuka ku church bagita St. Peter's. Church bagita St. Peter's. Si wala nnyo. Okay. Kubanga obadde tumala simbula. Ngenda simbula busimbuzi. Bannayisimbula abantu batandise okujja abana bali kumpi ofuluma. Bali kumpi ofuluma? Ate ng'ongambye mugenda mu service. Ngambye erimu ey'oluzungu. Erimu sikitegedde. Mulimu service erimu. Kati weefuluma ffe tuddamu. Nako masaawa 4 zino ziweze. Kati wefuluma ffe tuyingira service yaffe etandike. Egwe saawa 7. Anti nyina ka surprise ka mukadde. Mami yawadde angambye. Okay, nsimbula busimbuzi nate nva buziga. Bannange badibeyinzeemuko. Anti era kyenbuuza mba sikola after service. Surprise njikolerawa. Yabadde agambye njikolerewa. Yabadde agambye mu church naye ati ngenda kukolera mu church but of course tosabikola nga service egenda maaso not so. Mu service eyammwe badde sirina kukolera mu yaba nesoose. Nkolera mu yammwe ey'Oluganda. Ate era service bw'eba etandise tosobola kugamba nti service mugisazeemu nze nkole bino ontegedde. Bwe ndowooza bwe kirina okuba so ngenda kujja service wengisangira nkwateko ko then ffe tugende mu surprise. Kale kansimbule. Okay, kale kansimbule. Hello? Wanji mukwano. Mujamu weseta mukajjamu naye katambula.
Nikonke funo masimanyi bannange. Gyendi ate nze avuga ne bw'olaba soogera yogera nnyo ku ssimu. Kati oba nsobola okugambako akubiriza ne balindamu katono. Onoomukuba akaama n'awanvuyawanvuyaako. Twasize emmotoka nfu bwe buzibu era tesobola kutambula. Twadde tuva wala ejja eyo Nakaseke. Nange eri bwaasi. Aleka mugambeko ndabe. Mukuba akaama mu mpola. Kale. Hello. Ye mukwano. Ogenda kutuuka nga bamaze okufuluma. Tunaatera otuuka bagenda ba tebannafuluma. Tuli mu jaamu naye tunaatera. Jaamu w'omukono. I remember telling you 10 o'clock. Anti emmotoka yakedde efudde nga sirina bwe ngivuga. Nkimanyi wabadde wala naye at least. Nga nfu nnyo ate nga sirina option. Ate ng'okufuna kubba mpaka eyo nakyo kiwanvu. So naatera otuuka mbagambye. Olinga wa? Mukono. Wano mu mukono nga wakamutandika. Wofulumira seeta n'oyingira mukono bwe wati. So waliwo ekkubo lyemmanyi erivaako shortcut ne ligwa wali ku kya Katosi Road. Njagala ntuuke kumpete neme mmalayo eri Wantoni. Okay. Iye. Kale mukwano. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, bataata, bamaama, bajjajja, basenga, mikwano gyaffe mwenna. Bannaye Omukama mulungi, mwebale kujja ku lunaku luno, mwebale kwerekereza byonna emirimu gyammwe, ne mujja mubeerawo okujaguza jjajja olunaku lwaleero. Bannange ekyo nno si kitono. Twebaza Katonda kuba mulese byonna ne mubaawo. Ekitiibwa tukiwa Katonda. Neebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja. Yeebale Mukama okuwa jjajja emyaka 100. Bannange si myangu gya kutuukikako. Naye twebaza Katonda nti akikoze. Neebaza Katonda olw'obuweereza bw'eddandira. Abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda abaatudde ne bateesa ne bagamba bateekewo olunaku luno. Omusajja wattu jjajja wange Yakobo Kabanda asabibwe oba oli awo atuuke ew'omutonzi we ng'atuukiridde. Ayinza okuba musajja wattu nga kyabadde aweebuuseeko kyokka ekyokusabibwa. Kale nno neebaza Katonda olw'obuweereza bw'eddandira. Bassebo ne bannyabo abasajja ba Katonda mbassaamu ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era munzizaawo mu kitabo kya Esther kye njagala ennyo omuli omusajja Molodokaayi. Bayibuli gweyogerako nti omusajja oyo yakola obulungi kabaka. Mbu lunaku lumu kabaka baamuteekerateekera olukwe olw'okumutta. Bwe Molodokaayi n'aluwulira, ye n'agamba waayi sijja kwetera mazina ga nkima. N'agenda n'abibuulira kabaka. Newankubadde teyasasulwa ku kaseera ako kennyini, naye byawandiikibwa mu kitabo. Bayibuli egamba nti olunaku lwakyalomu kabaka n'ateebaka Akaswero. Yasula aluma omutima. Bukyava akeera ku makya n'agamba bamuleetere ebitabo biri eby'okujjukiza asomeko alabe biki ebigenda mu maaso. Bayibuli egamba mbu agenda okutunula mu bitabo nga mulimu omusajja eyamukola obulungi. Kyava abuuza
omusajja ono yaweebwa buyinza ki oba bukulu ki? Bwe kyebava baddamu ne bagamba tewali kyaweebwa. Kyava agamba nno ani ali mu lujjajja? Ne bagamba nti Kamani yajja, omusajja omukozi w'olukwe ye yali atuuse. Kabaka nno kyava amubuuza, munnange omusajja kabaka gwassaamu ekitiibwa. Bannange ekitabo kino kirungi, genda okisemuke sijja kubuulira bingi. Naye Bayibuli egamba nti kabaka n'agamba Kamani nti agende akole obulungi Molodokaayi, nti era Molodokaayi n'aweebwa obukulu okumujja ku mulyango kuli kwabadde abeera ku luggi, n'aweebwa obukulu. Lwaki nkootinze ku kitabo kino? Ekitabo kino kitulaga nti buli kyokola kiwandiikibwa mu bitabo. Mbune weriba bbanga ki oba myaka emeka ekitabo ekyo kijjibwayo n'ebisomebwa ebyawandiikibwa. Oba oli awo lunaku lwo ne lutuuka nga bagenda kusoma bibyo, bagenda n'okusoma ebyo nga bye birungi, ng'olwaleero jjajja waffe bw'aggiddwayo ebitabo. Era ng'Abaganda bwe bagamba nti akola obulungi yeebazibwa. Ayinza okuba jjajjange kituta akaseera, kitutte ebbanga, naye ebitabo abasajja ba Katonda baabijjukidde ne bagamba baggyeyo ebitabo balabe omusajja ono bw'akoze bamwebaze. Bannange nno twebaza Katonda olw'ekitabo ekyo, nkyagala nnyo, kizzaamu amaanyi, kiraga nti bw'okola obulungi weebazibwa. Kiyinza okutwala akaseera g'oyinza obutakifunamu akoze obulungi essaawa eyo, naye abaana bo oba abazzukulu bo ne baganyirwamu. Kale twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero. Kyamazima jjajja wange ayagadde obuweereza bw'eddandira, ayagadde eddandira. Jjajja wange akoledde ddandira, agyagadde n'omutima gwe gwonna, yagyagala n'empulira ng'omwana ng'ontuuse n'okunyiiga ne ntuuka okuwulira obusungu, kubanga yatutwalanga ne tulima eddandira, ne tulongoosa ekkanisa, ne tuwooza ttooyi. Nze nno sijja kwogerera balala, naye nze ŋŋanze kiyinza okuba kyaluma ŋŋanze, oba oliawo nga bannange tekyabalumanga, naye nze kyampisanga bubi nga ndaba omusajja atutwala okuweereza, okwoza ekkanisa, okwera ekkanisa, okukoola omuddo, okwoza ttooyi. Nenyiiga ne ŋŋamba n'omusajja ono kikyayinza okukolebwa ddala, kubanga olumu nagenda nga nkaaba, olumu nagenda nga nnyiizi, mulinga neebuuza naye ddala omusajja ono lwaki ambonyaabonya obwenkanidde wano, nankozesa emirimu egyenkanidde wano nga tebalina ansasula? Kubanga ng'omwana oyinza okulowooza, nalowoozanga jjajjange Katonda yamusasulanga n'amuwanga ssente n'azirya yekka, nze n'atampaako bane bannange. Naye nga simanyi ti musajja wa Katonda yali ali ku nnono ya Katonda. Ffe ng'abaali bamulaba twali tumanyi nti oba, kubanga nali manyi kiruma nzenzeko okusooka. Naye lumu mba ntambula mba ndi mu kisenge, mpulira bajjajja bange abakyala beegeyaamu, bagamba naye omusajja ono alina bampaani, omusajja ono n'akolera ekkanisa, omusajja ono n'atwala abaana. Ne ndowooza nno oba ne mpulira mulinga nange nzigumidde, ne ŋŋamba nno tekiri ku nze nzika, tekiruma nze, ne bajjajja bange kibaluma, kubanga twakola ne mukola olunaku lwe lutuuka olw'akatale ne musogola lumonde nena ne mumuwaayo. Ng'abaana okulya kikulu nnyo mu bulamu bw'abaana, naye ng'olaba omusajja amagi biki abiwaayo ku lunaku lw'akatale. Muli nga mpulira obulumi nga neebuuza kiki ddala kyenyinza okukola omusajja ono mu myaka gino gye nnina ne kimuluma. Naye nno ne kimbula olw'okuba nali muto ate era nga sirina busobozi buyinza kimutuusaako. Naye nze nno siri muntu ava ku nsonga, era ensonga yange eyo saagivaako, nasigala njiiya gangamba omusajja ono n'amusasula ki, n'akaaba kubanga ampisa mu kibira. Mukame mulimu ekibira, n'okiyitamu olw'omukaaga n'ogenda n'okola n'okomawo nga takusasudde. Naye nga lumu namubuuza n'aŋŋamba nti bino bya Katonda, ebya Katonda simanyi biba bya Katonda. Ne ŋŋamba nedda, Katonda ono ddala ddala agenda kuvaayo ddi nze ansasule.
nga sibitegeera. Banaye maze kukula ne mmanya nti ebintu by'obwa Katonda bya kinnakimu. Katonda omwagala gwe nga ggwe. Bali abakulaba oba abakwetoolodde balaba nga ggwe ali ku bampaani oba nga ggwe awaayo ennyo, kumbe oli ku nnono ya Katonda. Jjajja wange yayagala Katonda n'omutima gwe gwonna, naye nno nga bwe nkugambye nti pulaani gye nali mupangira saagikomyawo, nasigala ngiyiiya. Era olunaku lumu ekisenge kyaffe kyali opposite n'ekiki, bankomyewo ku ssomero. Ne mpulira eddoboozi munda mu nze, kino nno kya muntu ng'amanyi nti Katonda ayogera ate ne Sitaani ayogera. Ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba, wali ogambye okusasula omusajja ono omukola ekinaamuluma. Ne ŋŋamba ye, njogera n'omutima gwange. Ne mpulira muli eddoboozi nti alina ssente. Ŋŋamba ssente? Kubanga jjajja waffe yagendanga okukola ng'aleeta ssente n'aziteeka awo ne mumubalirako. Kati omuze gw'obubbi teyali part of me. Naye kati ssaawa zino mpulira nga muli eddoboozi liŋŋamba nti alina ssente ziri mu nsawo mu kkooti. Ne ŋŋamba ssente nazikola ki? Eddoboozi kyeriva liŋŋamba nti osobola omulumya ne ssente ezo, ate nange njagala kumulumya. Munnange nno ne ŋŋenda ne nkwata ekkooti ye, yakwaliko amakooti nga 3, nga ezino essente okuzimanya oba okuziraba we ziri wali olina okuba ng'olina eggwiiso. Munnange ŋŋenda okukebera mu kkooti okukwatamu nga mulimu ekibaasa. Ne ŋŋamba ne nzirira ekkooti ne gitwala mu kisenge kyaffe, kubanga ne Sitaani yameekinga sure tewali muntu n'omu ansanga. Mu kaseera ako tewaliwo muntu yenna okuggyako nze. Ne nkebera mu kibaasa nga mulimu omutwalo akaseera ako gwali munene. Ne nsanyuka ne ŋŋamba ŋŋenda kukola ntya? Naye eddoboozi ne liŋŋamba nti osobola okuggyako 10,000, naye bw'oba oggyeko 10,000 luti tujja kumulumya ajja nakaaba. Ate nga nze mpulira njagala akaabe. Munnange no siikuliiseeyo nga nzijjako 10,000 nga nzizaayo akenda ke mu bbaasa ye nga mbizaayo. Kati nga ndutereka wala nga tayinza nakulaba ne bw'aba afa. Jjajja wange omutwalo ogwo nakimanya nti yali agutwala kuwa busuulu musajja wattu, ate nga yakoze dda puroguramu n'omukyala gye yalinga atwala busuulu ng'alina okuzireeta olunaku olwo. Kati ntoddeko 10,000. Kaakati nga bw'omanyi era kye mmanyi nze kye nayiga obulungi nti omukozi ow'ebikolobero tabeera wala ne waakoledde ebikolobero, abeera awo okuwulira bazzaako ki. Munnange nga mbeera kumpi, saazannyiranga wala, nazannyiranga kumpi mpulire pulaani ki azzaako ki. Jjajja bange ngenda okuwulira ng'ayita abakyala be nga bagamba nfunye obuzibu, mbadde ne ssente nzitwala kuwa busuulu naye siraba 10,000. Bamubuuza zibadde mmeka, nti gubadde mutwalo, nti wazitaddewo nga waliwo alaba? N'agamba tewaabaddewo alaba. Kati omugenzi kyaba amubuuza oba tewabaddewo alaba, kati oyinza otya okugamba nti ssente zino ddala baazitoddeko? Nga bw'omanyi nti baali bamanyi nti ebintu bya kyaki. Bwe yavaawo bano ne beegeramu n'agamba ayinza okuba ne ssente yazadde mu kyaki nga yeerabidde. Kaakati ne ntambulira awo kumpimpi mmanya kiki ekizzaako, naye omutima gwe ne gumugamba, era ne mpulira ng'agamba bakyala be nti omutima gwange guŋŋamba omwana ono yalina ssente. Bali ne bagamba olimba, ssente ezo nnyingi, 10,000 mwana tasobola kulutwala, ssente ezo nga nnyingi. Munnange jjajja wange nga yeetala ng'awulira obulumi nga mpulira essanyu, omutima gwange nga gusanyuka, nga muli omutima guŋŋamba olabye konze kituufu. Jjajja wange ng'anoonya ssente naye ng'omutima gwe gumugamba nze nzirina, naye nga bali banne baga tekisoboka. Omusajja ali mukwayiriza omwana, talina kyayinza kunkola. Ngenda okumanya okubeera awo nga ndaba mu pulaani ze zonna temuli byakunkuba miggo. Naye nga ngenda ne bannange ku ssomero nga tulya ssente zaffe after 1 week eziri kiriini nga tewali agamba, naye ne nsanyuka nga mpulira mulumizza, nga mpulira omutima gwange gusanyuse. Era Uncle Dumba
ne tata Kyakonye Ssenga Kate. Incident eyo mugimanyi naye mubadde temumanyi ani yatwala ssente ezo kubanga kyali kinene nnyo mu maaso ga jjajja. Yajjayo buli kimu Bayibuli n'agijjayo simanyi tugikubemu nze byagamba ogikubamu ne Katonda gwange amaze simutegeera yambunyawonya nadda atuleka ne tugenda tuoza tooyita tulina kyatusasula kati nze awo nga saagaana kumanya biddako naye nga eyo nga weevu eggwawo. Saamanya nti jjajja wange bambi abadde akolera Katonda naye bwe nkuze ne ndokoka ne ŋŋamba jjajja wange yali akolera Katonda, sajja wattu yali awaayo lwa Katonda. Ne mpulira nga nange ntandika okukyagala, ne mpulira okuyaayaana, ne mpulirwa nga kinnuma, ne nga jjajja wange ndimusanga wa nkimugambe kubanga neeno nduddeyo. Ne ŋŋamba njagala nkimugambe nze nazitwala newankubadde ng'abadde akimanyi nti nze nazitwala yakimanya naye nga njagala nkimunnyonnyole jjajja nze nazitwala nga njagala kubonereza olw'ensonga weeti ne weeti. Ne jjajja wange nasaba Katonda ne mugamba Mukama nsonyiwa kye nakola jjajja kubanga nga nange mpulira ntandise okwagala Katonda okuwaayo nga jjajja wange kwawadde awaayo okuyaayaana muli mu mutima. Ekyamazima jjajja wange nze natwala ssente era nkwebaza olw'okuwali gwe lwomodo wange mu bya Katonda wanjigiriza okwagala Katonda newankubadde nga mu kaseera ako saakiraba ng'ekikulu naye wanjigiriza okwagala Katonda ne mmanya Katonda ne mwagala njagala Mukama namufuula best friend wange. Era olw'okuba nti njagadde Mukama kye kimbeezezza akaseera kano nga nkyali mulamu kubanga Mukama Katonda bw'omwagala akulwanira entalo ez'amaanyi z'otasobola n'azikulwanira. Jjajja wange nkwebaza olw'ekyo. Weebale kunjigiriza Katonda, weebale kunjigiriza Katonda nawankubadde nagenda nganga nkaaba naye kati nkizudde era nakizudde ddala no ku mahanga kwe mbadde ti Katonda yasinga. Katonda w'omwagala naye akwagala akubikkulira ebiri eby'omunda n'ebyotanditegedde. Kale nkwebaza jjajja wange, nkwebaza olw'obuntu bulamu, nkwebaza olw'obwesigwa era emirimu gyange ebiri ginkoze nga nkisinajja wano gye nakola yeyo jjajja wange guwali CV yange. Omulimu gwange ogwasooka nagenda okusaba omulimu ne bambuuza ova mu famire yaani taata wo yaani nero ne ŋŋamba nva mu famire ya jjajja wange Kabanda era omukyalo lwamugamba nva mu famire ya Kabanda naŋŋamba omuyita otya ne ŋŋamba muyita jjajja naŋŋamba ogenda kutandika ddi ne ntandikirawo okukola era omukyala nankwasa omulimu ogw'obwa kashiya nga tammanyi naye nanneesiga lwa jjajja wange. Tekyakoma naawo ne ŋŋenda ne Kenya Kenya nensisinkana restaurant eyali esingayo obunene ng'omukyala bwe kyagikola tasitukangako ku seefu ye asituka ku seefu ye nga bazzukulu be bazze okuva e Uganda ne bagenda e Kenya. Naye bwe nagenda ne mmusaba omulimu n'ambuuza bazadde bo be baani. Yasooka n'ambuuza ova akonze mukono bazadde bo be baani. Ne mugamba nze munange nva mu famire ya jjajja wange Kabanda. Kyala naŋŋamba Kabanda ow'e Mukono nti ye. N'ambuuza otandika ddi? Ne mugamba wonawo ŋŋambira. Ne ntandikirawo naŋŋamba leeta ebintu byo. Omukyala nga nakakola omwezi gumu nankwasa omulimu ogw'obwa kashiya nga tamanyi. Kyali kyamaanyi nnyo mu Kenya kubanga baali tebakirabangako omukyala oyo kukusituka ku seefu ye n'agikwasa omuntu gw'atamanyi. Kyewuunyisa abantu bangi. Omukyala n'anneesiga ku lwa jjajja wange. Jjajja wange ombeeredde omukisa, jjajja wange ombeeredde ekyokuddibwamu, ombeeredde CV yange era nkusaba era eba nkutegeeza nti nange mu mirimu eyo gye mbadde nga nkola badde nga mwesigwa. Weebale jjajja wange okukola erinnya. Weebale bantu bayinza okuba nga tebayinza okumanyi ab'ebweru nga tebabiraba oba nga kwegamba ebbanga ly'okaddiye bali abaali bakumanyi baggwawo naye Katonda oyo akebera emitima amanyi omutima gwo. Olina omutima omulungi jjajja wange. Jjajja wange nkwebaza, nkwagala nnyo kubanga nange wanjagala jjajja wange. Sirina memories z'abantu balala bonna okujjako eza jjajja wange nga nnyimba gwe eka gwamanyi nti nsobola okuyimba. Wateekangamu ekkanzu yo n'ogigolola n'ojja ku speech de ngenda kuyimba n'okomawo n'obuulira abantu
bannange omuzzukulu wange yayimbidde kazindaalo nonjogerako yonna yonna nga bwe nayimbye kazindaalo nendwala ekigere n'obuulira abatembeeyi bonna nga mbanne muzzukulu wange yalwadde ekigere abasajja abacutekisi bamusala muzzukulu wange yalwadde ekigere jjajja wange nkwebaza nkwagala nnyo 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 n'obulamu bwange bwonna jjajja nkwagala nnyo ombeeredde omukisa jjajja nkwagala nnyo nnyo era nsaba Katonda oyo sisobola mugamba nti akwongera emyaka buwangaazi akuwadde 10 kye yatusuubiza ku nsi n'emikulu 10 akuwadde emyaka wabula kyemusaba Mukama akukola obulungi akugulyewo ekifuba kya jjajjaffe Ibulayimu akuteekereteekere akwagale kubanga obadde omusajja omukozi obadde musajja ayagala Katonda Mukama akuwa omukisa jjajja wange nkwagala nnyo jjajja naakunyumyangako naabulyanga mikwano gyange gyonna buli omu amanyi jjajja wa Robina wankola bulungi Mukama akuwa omukisa bannange ka audio kabadde kawanvu naye bingi birina okwogera ku jjajja wange naye Mukama bawa omukisa amiina. Okay, ndidandira. Anti munange, anti oli muliwa. Anti ndi mukujjaawo ndidandira wano ku Starbucks. Mbasi sobola kwata nga nvuga abasirikale bakwata ate nekyo nekiddireyinga nekitwala obudde obulala. Mukwana anti ndagirira kuba nnyimiridde. Kankabuuza obo. Mukalabya akapande mu. St. Stephen's. Nkalabe emabega mbadde nkayiseeko. Kati mpetere kapande ka St. Stephen. Church ye St. Peter's. Kati ndikwetera hano St. Stephen's. Waliwo n'embaawo. Kale nnyo. Sokoleko nyingire. Taxi ngajja nnyo. This is the somero. Senti gundi ndiyisiza ndiyisa Okay. Era nali ssomero kati eri ye charge kulaba kale kati tuzaako ki ekikulu mbadde nfa kutuuka mbadde nfa nsooke ntuuke kati tuzaako ki abagenda ewaka bagenda baako bameka bangi batudde mu motoka kati nze ndagirire ewaka kale batuuke nga batuukira mu surprise kati olaba oyambuka wokyambidde Katosi Road
kyembadde noga nti singa ompaayo omu tugende naye kituufu kati gwe tuula muno ffe tubajje bo basimbula kati kale katuula mujje mutuule mujje mugulewo omukyala atuule kyekiri beta kuba kati abantu tosobola kugamba batudde mu motoka nti kati mufulume kiba tekijja kyova odda nfa tutuuke tupulaninge kasita mukama atutuusiza bulungi mutuule tugende bavubuka bannaye mufaananye kale baveewo balinze ekimotoka ebanona nzikirira omulabe waffe omulungi eyeekumidde wano programu yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nga bulijjo amanya nakawombe shipawo ku bwento nnyingiddewo olunaku olwaleero tuli bagenyi emukono and this is Katosi Road ye nga wakalutandika bwoti ewantoni waawali katuli wano Katosi Road tuzze era abasinga abamanyi omwagalwa waffe gwe tugenda surprise nga mu kitundu kino bamumanyi bulungi nnyo era bw'owetawali mu kakuubo we wali omukolo gwaffe tubadde tuyina nga bwe mulabye entambula bwebadde tebiraze tubadde tuyina kutuukira ku kyaki ye wabadde wagenda okubeera surprise yaffe munnaye katonda bw'ato takikkiriza ne tumaliriza nga tuzze ewali omukolo we bategese lunch we bagenda okuba nga baliira wamu ne tumaliriza nga munaye surprise we tugenda ogikolera nga byolabye be tuyiseemu mpaka okutuuka wano naye nga tubalindiridde ffe bwe tulabye nga wali biganye ne tujja mpaka waka mubirabye abatandise naffe kati ate ffe abalinze bo babaleeta tubasurprisinge naye nga omwagalwa waffe olunaku olwaleero gwe tucelebratinga omuzira w'abangi mukwano gw'abangi omwagalwa w'abangi akoze ebirungi ebingi ennyo mu nsi muno abeddewo ku lw'abalala ye omulungi waffe ye jjajja mukulu Kevina Nabakonyi ndiddamu jjajja mukulu Kevina Nabakonyi era bwetyo tugenda kuba nga tumuselebratinga olunaku olwaleero ate era tugenda kuba nga ate tusiima jjajja mwami gwe mutegedde obulungi amanya nti ye Jacob Kabanda tugenda ba naye tumuselebratinga mbagambye ab'omu kitundu kino babamanyi bulungi nnyo omwami oyo jjajja mwami Jacob Kabanda ate era tugenda kuba tucelebratinga Senga Bukirwa Robina ya first born ku lw'omugenzi jjajja muto ku lw'omugenzi jjajja muto tugenda kuba ate tucelebratinga Kirwa Robina ya first born w'omugenzi yes ku lwa omugenzi tugenda kuba tumuselebratinga ya naye nga yatumye surprise asinzidde Canada right now tanneebakako buno obudde Uganda ziri 8 Canada mubaamu kiro nnyo nga mwebase deep sleep mukazi wattanneebakako mukyala Robina ng'alinze okulaba nti bambi surprise ye tugikwasaganya bulungi nnyo ddala nga bwe mutulaba akakuba katandiikiriza naye ffe tuzze kukola surprise tuyingiddewo era nga tugenda gikola olutuuka bwe bati nga tukibasuulako
nenga nyongera budget and pack and go tours and travel ebatekamu ssente yego wena yandyagadde okubanga otalagge eggwanga lino ogende buli wamu babayise pack and go tours and travel. Ate era bwentyo nyongera okujjukiza nti mu June tulina conference e Canada aba New Afro Canadian Foundation batekedde conference ekwatagana ku objectives ziri ku HIV AIDS stroke medical sector bagenda kuba bingi nnyo ebigenda okubeera mu conference eyo mukwano gwe wena yandyagadde okubanga oyiga onyumirwe nga bw'oyiga je nkusaba ojje otwegatteko ku conference ene. Namba z'essimu ziri ku screen. Omukyala wamuyita Kate Kabite, yes, yajja okukwasaganya, she's good, ojja kwogera naye bulungi akunyonyola omubuuze buli kyoyagala. Babayise New Afro Canadian Foundation be bategekedde conference. For details kuba ku namba y'essimu ojja olaba ku screen. Ate nga mukwano nyongera okujjukiza nti aba Hypex Studios bali awo ku Busaabala Road awe najjana nkumbi ni Jacobins Hotel bekwate beboka bakafulu mukola photoshoots ez'ebifaananyi by'embaga kwanjula kukyala kuhihinjira baby shower bridal shower meet gwe buli kyowulira birthday anything kyagala okubanga celebrating babayise Hypex Studios mukwane namba ziri ku screen genda obeekwata babe nga ate okeepinga memories obulungi nabo bakwata videos and photography. They are so good. Babayise Hypex Studios ya Busaabala Road awe najja nankumbi ni Jacobins Hotel oba okubire ku simu babire nga bakwendagirira oba for details obabuuze tofaayo omukolo neguba gubulako mwaka oba myezi 5 gwegenda ogulewo account yo nabo obagambe byoyagala bakulage packages ze balina you start saving your money there. Omukolo ogenda otuuka nga you're not bothered nga ate simanya biki nga wakikwasaganya dda. Alright, mungoberere mikwano naye nga mungoberera ate kambatereyo obubaka okuva Kampala Polytechnic Mengo nga bwe tutambula okubanga tugenda tuddayo wali okulindirira natuuseyo dda nendabayo bulungi naye ate kankulekereyo aba Kampala Polytechnic Mengo nga owuliriza obubaka obwo tubeere nga ate tutuuka wali ewaka okulindirirwa abazira baffe abalungi betuzze okulaba nga tucelebrating olunaku olwaleero. Yes. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Oilcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Yes. How are you? Oli bulungi? Anaali omwana eno wensi. Gwe batalaba baba baziguddemu. Kyokka abantu bagala ebyonoonese mbw ani leero agenda ozigwamu omwana bw'agambye student. Aha. Banaatera otuuka. Abamu bazze bani abali mu nyumba. Oyo nnyini jjajja sooka ombuulira obulungi ku mukolo guno. Gubadde jjajja badde baselebratinga ki? 100 years. Yajjajja mukyala jjajja mwami. Jjajja mukyala. Jjajja mukyala babiri. Jjajja mukulu ye Kevin Nabakonyi. Jjajja mukulu. Omuto ye yafa 2 years back. Bombi baali bakyala bajjajja nga babeera wano mu nnyumba emu. Oli yafudde 2 years back. Katonda asigalawo. Ono yasigaddewo yali mukyala mukulu. Oli eyafudde 2 years back yali mukyala muto. Yafidde ku myaka emeka? 83. Mukyala mukulu 95 oli 83 naye nga babaddewo bombi abakyala babiri n'omwami waabwe. Ekiki gwe bambi. So kati tulina jjajja Nabakonyi yaliwo, then jjajja mwami ye Jacob Kabanda yali mu kweza 100 years
Zeno nade manyi jajja mukyala kumbe mazaalibwa ga jajja mwami 100 years wallahi kiri waato okucelebratinga tunaatuuka yeeyo wali Musa n'ensambo ewera omulembe guno oli okuweza ekinaana 100 years with the two mbuvadda afumba kacayi ke yakerozu ani akerozuka azuka nafumbira nafumba cayi alina sitovu yeno ey'okugaba n'agenda cayi wajja abyala ne escorts z'ebinyeebwa talinda mukyala musaavinga buli omu abeera mu kisenge kye nga yeebase abakyala ye ne yeefumbira ajja n'akokola mukyala cayi ayidde gano amaka gennyini ge twogerako mwalimu bedroom 2 beno bedroom yooli n'eno yoono ati nga amala ofumba cayi nagala nakonkona omukyala cayi ayidde ye yennyini omwami amufumbe jajja olimbo yagadde kuwolereza jajja oliye muzibu n'abakonkona bakyala be n'abasaavinga ekiki buli ku makya cayi yamufumba yamala kuggwamu kalemaanye ng'omuntu omukulu bambi nga buli ku makya yakeera n'afumbira bakyala be naye kati bakyala bano bakwatagana batya nga tekitera kuba kyangu munange ekiri mweno famire ejjajja wange banzi wano zaalibwa mwana muwala maama we yazaalibwa wano kati oli ku bukojja bakolagana famire zibamu okulwana wano newali naye boy kakyeka kyava waggulu wano abazadde tosobola gamba mbu omwana wagundi nowagundi bo bali era tubeegomba nange mbeegombye era ndo bambi kati oli n'abavaako omanyi bafuuka ne bafuuka nga baluganda bonna basatu yali abalabirira anti yali omuto kyokka ate raba ye yagenda nekibyamukama webiti bano beeyina babiri jajja mukyala ogambye alimu emeka 95 omukyala alimu 95 omwami we 100 bannange what a blessing afe mukama atuwangaaze bwatyo kubanga bannange tuba mu famire y'abawangazi bayira we singa baatabukanga singa mukirabira ku baana bammwe singa mulinamu obukuukuulwe nti bano bamaama ono ne bano bamaama ono nemwekolamu obwo bugulupu ate nekigenda mpaka ne mubazzukulu kyandize mpaka mummwe abazzukulu tekiriiwo sikiwulyanko nkuze tuuka wano kati bali munda bagenda bafulumya bombi tukyayinze bantu balala oba tutandike bafulume tutandike ffe kati labayo kubanga omanyi lwaki mu ddakiika abantu bagenda benjala ebaluma nga mujjula ate ffe tubadde twagala tukikole mangu dakiika just 2 then mwe mugende mu nkulya just tumuselebrating tumusalire eno keeke tukole that ka celebration then tubaleke mugende mu birala waliwo bundi microphone biki mwina DJ badde manyi microphone okusobola owulira obulungi kubanga bino biwoggana generator tebannabaleetera kuconnectinga biri tulete microphone yaffe kale esobola kuwulire eyogera katulete leeta kubanga bino biwoggana kale kati gwe bafulume naffe kaffe omuzindaalo ogwaffe gwe tugenda okwogerera babadde bannyomeza akaboozi wane we tuzze abakyala babiri n'omwami waabwe tugenda celebratinga jajja mwami ne bano ebiwoggana generator badde ŋŋamba emboozi ennyumidde muno mwenjagalira emboozi badde bali kunnyumiza
omuntu bwe tuli mu kucelebrating olunaku olwaleero awezezza emyaka 10 Mavini onaatwalako emeka ku egyo awezezza emyaka 10 omwami bamuyita Jacob Kabanda ye jjajja mu maka muno era wano wona amaduuka gano ge mulabye gonna ye famire eyo omwami oyo yawasa abakyala be babiri bombi mu nnyumba eno kati omukyala omu bambi yafa 2 years ago waliwo omukyala omulala omu jjajja mukyala era ye mukyala mukulu yali 95 years omwami we ali 100 omukyala ali 95 kati mukyala muto yatugendako 2 years ago she was in 80s naafa kati bwe batyo ye family gye tuzze but olunaku olwaleero birthday yani jjajja mwami gwe celebrating awezezza emyaka gye 10 so since balinze amasannyalaze tegannadda tubasobola tuteekako microphone tubasobola tuteekako music kati ffe tusazeewo katuleete ekizindaalo kyaffe mu motoka ne microphones tukolese ezo tukole surprise for few minutes then bo bayongereyo mu maaso n'omukolo kwaye tugamba tulinde amasannyalaze tulinde biki binaatereera ddi so katukolere mu mbeera eriwo bwe kityo Musa agenze leeta muzindaalo tutandike. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bataata bamaama bajjajja basenga mikwano gyaffe mwenna bannaye omukama mulungi mwebale kujja ku lunaku luno mwebale kwerekereza byonna emirimu gyammwe ne mujja mubeerawo okujaguza jjajja olunaku lwaleero bannange ekyo nno si kitono twebaza Katonda kuba mulese byonna ne mubaawo ekitiibwa tukiwa Katonda nebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja yeebale Mukama okuwa jjajja emyaka 10 bannange si myangu gya kutuukikako naye twebaza Katonda nti akikoze nebaza Katonda olw'obuweereza bw'eddandira abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda abatudde ne bateesa ne bagamba bateekewo olunaku luno omusajja wattu jjajja wange Yakobo Kabanda asabibwe oba oli awo atuuke ew'omutonzi we ng'atuukiridde ayinza okuba musajja wattu nga kyabadde aweebuuseeko kyokka ekyokusabibwa kale nno neebaza Katonda olw'obuweereza bw'eddandira bassebo ne bannyabo basajja ba Katonda mbassaamu ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala era munzizaawo mu kitabo kya Esther kyenjagala ennyo omuli omusajja Molodokaayi bayibuli gweyogerako nti omusajja oyo yakola obulungi kabaka mbu olunaku lumu kabaka baamuteekerateekera olukwe olw'okumutta bwe Molodokaayi n'aluwulira buye n'agamba waayi sijja kwetera amazina ga nkima n'agenda n'abibuulira kabaka newankubadde teyasasulwa ku kaseera ako kennyini naye byawandiikibwa mu kitabo bayibuli egamba nti olunaku lwakyalomu kabaka n'ateebaka akaswero yasula aluma omutima bukyava akeera ku makya n'agamba bamuleetere ebitabo biri eby'okujjukiza asomeko alabe biki ebigenda mu maaso bayibuli egamba mbu agenda okutunula mu bitabo nga mulimu omusajja eyamukola obulungi kyava abuuza omusajja ono yaweebwa buyinza ki oba bukulu ki bwekyebava baddamu ne bagamba tewali kyewaweebwa kyava agamba nno ani ali mu lujjajja ne bagamba nti Kamani yajja omusajja omukozi w'olukwe ye yali atuuse kabaka nno kyava amubuuza munnange omusajja kabaka gwassaamu ekitiibwa bannange ekitabo kino kirungi genda okisemuke sijja kubuulira bingi naye bayibuli egamba nti kabaka n'agamba Kamani nti agenda akola obulungi Molodokaayi nti era Molodokaayi n'aweebwa obukulu okumujja ku mulyango okuli kwabadde abeera ku luggi n'aweebwa obukulu lwaki nkootinze ku kitabo kino ekitabo kino kitulaga nti buli kyokola kiwandiikibwa mu bitabo mbu neweriba bbanga ki oba myaka emeka ekitabo ekyo kiggyibwayo n'ebisomebwa ebyawandiikibwa oba oli awo lunaku luno ne lutuuka nga bagenda kusoma bibyo bagenda n'okusoma ebyo nga bye birungi ng'olwaleero jjajja waffe bwaggiddwayo ebitabo era ng'Abaganda bwe bagamba nti akola obulungi yeebazibwa. Bayinza okuba jjajjange kituta akaseera
gitutte ebbanga naye ebitabo abasajja ba Katonda baabijjukidde ne bagamba baggyeyo ebitabo balabe omusajja ono bw'akoze bamwebaze. Bannange nno twebaza Katonda olw'ekitabo ekyo nkyagala nnyo, kizzaamu amaanyi, kiraga nti bw'okola obulungi weebazibwa. Kiyinza okutwala akaseera g'oyinza obutakifunamu akoze obulungi essaawa eyo, naye abaana bo oba abazzukulu bo ne baganyirwamu. Kale twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero. Kyamazima jjajja wange ayagadde obuweereza bw'eddandira, ayagadde eddandira, jjajja wange akoledde ddandira, ajagadde n'omutima gwe gwonna, yakyagala nempulira ng'omwana ng'ontuuse n'okunyiiga ne ntuuka okuwulira obusungu, kubanga yatutwalanga ne tulima eddandira, ne tulongoosa ekkanisa, ne tuwooza ttooyi. Nze nno sijja kwogerera balala, naye nze nganze kiyinza okuba kyaluma nganze, oba oliawo nga bannange tekyabalumanga, naye nze kyampisanga bubi nga ndaba omusajja atutwala okuweereza, okwoza ekkanisa, okwera ekkanisa, okukoola omuddo, okwoza ttooyi. Nenyiiga ne ngamba n'omusajja ono kikyayinza okukolebwa ddala, kubanga olumu nagenda nga nkaaba, olumu nagenda nga nyiizi, mulinga neebuuza naye ddala ddala omusajja ono lwaki ambonyaabonya obwenkanidde wano, nankozesa emirimu egyenkanidde wano nga tewalina ansasula. Kubanga ng'omwana oyinza okulowooza, nalowooza nga jjajjange Katonda yamusasulanga n'amuwanga ssente n'azirya yekka, nze n'atampaako bane bannange. Naye nga simanyi ti musajja wa Katonda yali ali ku nnono ya Katonda. Ffe ng'abaali bamulaba twali tumanyi nti oba, kubanga nali manyi kiruma nzenzeko okusooka. Naye lumu mba ntambula mba ndi mu kisenge, mpulira bajjajja bange abakyala beegeyaamu, bagamba naye omusajja ono alina bampaani, omusajja ono n'akolera ekkanisa, omusajja ono n'atwala abaana. Ne ndowooza nno oba ne mpulira mulinga nange nzigumidde, ne ŋŋamba nno tekiri ku nze nzika, tekiruma nze, ne bajjajja bange kibaluma, kubanga twakola ne mukola olunaku lwe lutuuka olw'akatale ne musogola lumonde nena ne mumuwaayo ng'abaana okulya. Kikulu nnyo obulamu bw'abaana. Naye ng'olaba omusajja amagi biki abiwaayo ku lunaku lw'akatale, mulinga mpulire obulumi nga neebuuza kiki ddala kinyinza okukola omusajja ono mu myaka gino gye nnina ne kimuluma. Naye nno ne kimbula olw'okuba nali muto ate era nga sirina busobozi buyinza kimutuusaako. Naye nze nno siri muntu ava ku nsonga, era ensonga yange eyo saagivaako, nasigala njiiya gangamba omusajja ono n'amusasula ki, n'akaaba kubanga ampisa mu kibira, mukame mulimu ekibira, n'okiyitamu olw'omukaaga n'ogenda n'okola n'okomawo nga takusasudde. Naye nga lumu namubuuza n'aŋŋamba nti bino bya Katonda, ebya Katonda simanyi biba bya Katonda. Ne ŋŋamba nedda, Katonda ono ddala ddala agenda kuvaayo ddi nze ansasule nga sibitegeera. Banaye maze kukula ne mmanya nti ebintu by'obwa Katonda bya kinnakimu. Tulindireko wano. Yakusaba nga tulina ebyuma bijje, abazzukulu bajje babuuzeeko ku jjajja bamuyimbiremu ku kayimba. Abazzukulu ate omutendera ogwokubiri ogusooka musonyiye, naye njagala abookubiri. Omutendera ogwokubiri bajje babuuzeeko ku jjajja bamuyimbireko ku kayimba. Olwekyo nja kubasaba twekolemu omulimu. Eseza musonyiye, njagala ab'omutendera ogwokubiri. Anti kino mbadde njagala bwe mba ngenda. N'olwekyo
awo basebo ne bannyabo twagala okwebaza olunaku luno okwebaza Katonda olwa jjajja. Tetwagala twepowe naye njala tufuneyo abayimba okubukiriza jjajja ono natwe tweteeke mu muudu. Abazzukulu bempita sigamba gwe Emma oli muganda wo ono yala abazzukulu abo ab'omutendera ogwokubiri oyinza okusooka n'okubayo ettendo omuzzukulu nzize munnange bayita abazzukulu tulinda basituke kamba kulembera abazzukulu abalala muliwa mwagala kutenguwa olunaku temwalutegedde abazzukulu abayiseeko bayiseffe abayiseeko omanyi kakati jjajja alina baganda be kati baganda be abaana be bazaala bempita gwe mutendera ogwokubiri ogusooka baganda be kakati mpita abazzukulu n'olwekyo bajje basooke then bali baganda be banajja oluvannyuma ate nabo ne batuyisa mu kiseera ekyo. Abaana Emma bazaala bajje wano bawodi be mbadde nkoowoola gwe kiri taata bebammwe kale yeffe bonna oba bwasidde oba bwa ddiini ekirungi ku mukolo guno ogwa jjajja kulembera tugoberetu olaba olusaana jjajja ate mmwe nga mwekwese ne musimba layini mujje bambi abazzukulu mujje mu maaso wano musembere eno jjajja gy'abalabira bambi tabalaba mujje yaokwanyiza abazzukulu ba Gaajole Kayiira jjajjaffe ate yaokwanyiza smart man kale ojja kumbuya gy'olira ku ssente buli omu mwaniriza abakulu bano kabatuweeko obuyimba nga bayimbira jjajja nga bayimbira infact si jjajja nga bayimbira taata waabwe kuba kati oyo aba taata mu mutendera ogwokubiri. Mutendera ogusooka guba gwa bano ba Emma bamuyita jjajja kakati omutendera ogwokubiri aba taata mmwe. N'olwekyo mujje musooke mutuyise mu kanyomero ako ate tulabe butya bwe tunaababuulira ekiddako. Oli ready? Mukasembere bambi musembere tube wamu please come close. Happy birthday dear Jaja, dear Jaja, happy birthday dear Jaja, hey, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jaja, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jaja. Jaja waffe tukwagaliza emyaka emirungi. Twebaza Katonda okusobozesa okuweza emyaka 10 si kyangu. Webale nnyo okututegekera, webale nnyo okuweereza Mukama, webale nnyo saddaaka zonna z'okoze ku lwaffe ne ku lwa famire yaffe yonna. Mukama ayongere okutuwangaaliza, ayongere okukwagala era naffe tukwagala nnyo 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 nnyo. Thank you so much. Uwamulala. Akabye. Nange nsobeddwa. Naye wabadde n'akako. Buweddeyo. Kayimba kano katunumire kasembera nti. Wane. Agenda bwe kati. Sembera wano. Demonstration. Okay. Be happy, be happy, be happy before you die. Be happy. Be happy before you die. Bwempitanga janga zina. Ebadde demonstration. Thank you. Kali tutandika ntoro. Tutandika ebadde demonstration. Aya, here we go.
Be happy, be happy, be happy before you die. Be happy, be happy, be happy before you die. My friend Stella, a young girl, enjoy your life before you die. Be happy, be happy, be happy before you die. Be happy before you die. My friend David, a young boy, enjoy your life before you die. Be happy, be happy before you die. Be happy. Be happy before you die. Be happy before you die. My friend Rita, a young girl, enjoy your life before you die. Be happy before you die. Be happy before you die. My friend Nakato, a young girl, enjoy your life before you die. Baby. Simara? Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzeege nga temunnaddayo kulw'essanyu ly'omwagalwa waffe omuzira waffe omulungi olunaku olwaleero. Nsaba mbeeyanjulireko amannya Nakawombe Shifa Hope okuva ku Spark TV. Mbaako buli lwa Sunday ziba ssaawa 12:30. Era Shifa w'omulaba mu kifo omanya waliwo eyakola ebirungi omuzira w'olunaku. Bwe tuba tuzze okusiima, so olunaku olwaleero tuzze okusiima omuzira waffe taata waffe omulungi. Abamu tumuyita jjajja taata, abamu tumuyita brother, abamu tumuyita kojja, abamu tumuyita friend. Naye nga ku lw'ebirungi ebingi byatukoledde, tulina omuntu omu yatukontakitinga eyo n'atugamba nti waliwo omuzira waffe gwe muba mugenda mukyalireko mu musiime nga tucelebratinga 100 years ekitali kyangu. Tutandika nga twebaza Katonda byonna byonna akyamutukuumidde amutuwadde ebbanga lyonna nga tukyamuyina. Ye tukikubireko engalo. Yes, byebigere bino eby'olunaku olwaleero. Era nga nsaba nteekeko omuntu oyo ku ssimu eyatutumye. Mweyongere maaso n'omukolo nga mumaze okutegeera. Tuli bulungi? Tuli bulungi. Wangi? Tuli bulungi. Yokiriya? Kiriya. Kale. Hello? Hello. Jebaleko mukwano. Okay, I've messed up. I am very, very upset. Because nakugamba time nagamba ko bagenda kwera mu service sawa nnya. Your communication with me was poor. You should have called me. Mwana nakugamba boyagala omukyala akweda direction ni ngamba nenkweze wadi bade watuka kubanga mbadde nga nkulaba ogenda kukubya abantu. No investigating, no manya how far to get there. It's a mess. Kubanga mbadde sijagala wakamba njagala mu church. Katukoze mutya mukwano kuba mbadde ndi wano nga njawo muwo obubaka. Eyongereyo. No, kola byonkola, just do what you're supposed to do. Okay. Muno mugambe. Sister, andi jjajja amuyimbira akayimba kyategeeza. Nani ono Daudi? Ono Joloba. Bafide, andi myimbira akayimba ka bafide kokka omwagaliza emyaka okutuuka mu myaka 10 emirungi. Yimba mwawo bafide jaki kyokka. Kubanga nti bakuwulira kati oli live kuba kati ayagala wuwulira nga gwa muyimbira. It's okay, tewali buzibu, just gwe yimba happy birthday to you Jajja Kimala. Mu Luganda. Amazalibwa amalungi diya Jajja. Amazalibwa amalungi. Adetawulira katika kawulira olwo. Akuwulira. Olina ky'omwagaliza ekirundi ky'omugamba? Jajja mwagaliza birungi byokka bingi bye mwagaliza. Era mwagala nnyo jjajja wange.
Abamu tebanaba kumanya ani gwe boogera naye. Siize naye abantu be babiŋŋamba. Amanya Robin Abukirwa. Robin Abukirwa. Omuzukulu wa Jjajja Kabando Mbwati. Nabo bakutumidde nnyo obugalo buwulidde. Mwagala nnyo Jjajja nnyo. Ate abafamire ya Kabando bagamba ki? Bonna baagala nnyo basenga taata wange Mzee Nyanza Kaddiye bambi. Owekitalekeka. Mwagala nnyo muzeeyi. Ntumirako mama wange. Ntumirako Hope Mubuuzo basobola okutumira. Tumira. Ntumirako abaganda bange bonna okusinja ddala mama Ivani ne taata Ivani ababeereddewo abaana bange Ivani, Alfred, Karen. Ntumirako Uncle Tony webale kujja wali awo. Wali. Abeerawo buli kaseera yebale kujja mutategeerangako. Wetumwagalira abeerawo ntumirako basenga bange. Omuntu asobola okubeera ne ssenga omulenga amuyita Kasenga. Naye bano basenga baffe babadde basenga abalungi. Tusooka balina ekyokulabirako ekya Jjajja taata waabwe. Era mbasaba batambulire awo okwagala Katonda. Ntumirako bamama bange omuzungu bayita step mother. Ntumirako mama Rodini alina we yambeerawo. Ntumirako mama Siiri kubanga ekisinga obukulu omwana ng'akula emmere kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omwana. Omukyala oti yandyako mmere era mwebaza mutumira ku lwekyo. Ntumirako mikwano gyange gyonna. Ntumirako nsembyayo bano abali eyo bo nga basula tebiri basekulu lwange. Nga basula bayiiya. Bagala okunteeka wansi mbatumirako nimbaweereza akayimba ka Pastor Bugembe kagamba Katonda yabadde mwene ensonga. Nimbaweereza n'akayimba akalala akassa Mesaki tiwagamba onooba teri agambe toobe. Mbagala mwenna mbagala nnyo basenga bange bonna mbagala nnyo. Ntumirako mama wange obweyogerere Nakiyago my prayer partner. Just mbadde nyiizeemu katono wano naye nkulinze ddawa. Senga onyiigira ki? Ku lunaku luno tebanyiiga. Naye nga kikyo. Byebyo buli omu mwaganya omunyumirwe. Buli omu anyumirwe. Kale mulina kye mugambayo? Mulina kye mumugamba? Namawejje Juliet mutumidde kwa Mama Brian. Mama Brian namawejje Juliet ndoza mwena mwewulidde. Tate tata Dumba nga tomutumiddeeko. Tata Dumba mutumidde mu batata bange bonna abato, bonna batata bange bonna abatumidde nnyo. Baba ffe tukwebaza okutwagala n'okwagala Jjajja bajjajja bonna ne famire yonna okutwagala. Tukwebaza nnyo 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 Mukama akuwe kyonna ky'omusaba. Amiina nakato. Tumanyire eddoboozi. Kale baba toyanze egi. Kale naye nga Uncle Tony mumwebaze nnyo kubanga ye tabeerangako busy all the time abeerawo. Akuwulira. Taata Tom naye nkwagala nnyo mukwano gwange olina kyenikola ekyo tekirinva ku mutima. Taata Tom aliwayi. Abaye tali najja. Ebyo namba tumidde bane mwe bali kubeerawo. Kale baba. Kale bye bye. Bye. Okay. Kale tweyanzizza tuvuddeyo eyo. So nsaba presenting nedda ntwale wali Jjajja ekirabo
mulinaane kya keeke Holy Bible katulabe obubaka obuliko katusomeko kyusa eri side okay ekirabo kino kyavudde wa mukyala Robina. Congratulations Jajja to reaching 100 and more years in your life. Psalms 95 bwe bubaka obwo kitwale wali eri wali kino kirabo kyo kiva wa Robina Bukirwa Robina Canada yakuweereza kino ekirabo kya Bayibuli kwata kuba kikyo Jajja nenga teyatudde bulungi Madam Op ndoza newe tutijjawo mukifunye okay tweyanza senga ngenda kikwasani kino okay muleta sale sebo bayo bantu baba kale tulina ekirabo kino ekyekanzu eno eno ya Jajja naye nga mulimu ebbaasa eno ebbaasa egenda ku kyaki bbaasa eno ya kyaki then ekirabo kino ekyekanzu kya Jajja Robina ye akuweereza keeki ne kanzu yino owe Canada ekanzu yino gyakuwadde agamba ojja kwambalamu Robina gikuweereza ekanzu eno nakuyambalemu yemuzzukulu era Robina n'atuwa ebbaasa eno sebo kangikwase ya kyaki eno ya kukyaki yeddandira kyaki aweereza ebbaasa eno n'agamba egende ku kyaki yeddandira erimu emitwalo 2 ku lulwo egende eddandira mu kyaki bajjaji wa bakyaki so leta ekirabo kino ekirala ne batuwa ekirabo kino gomesi eriko byonna ebigenderako era ng'egenda wa Jjajja mukulu Kevin Nabakonyi yes anti olina situla ne kino tugenda wa Jjajja ani yagaye mutayagala kamera Jjajja bannange tuze era dde Jjajja jamu olugoye lwa Jjajja olumwanjulire kwali ne kusimbukirwa Robina baba Jjajja mukulu wuno yogerako ne Jjajja mukulu awulira naye amatu gawulira tegawulira uyo ayogera kale ayogere oli otya bulungi nnyabo oli otya omukama mulungi omukama mulungi mulungi webale nnyo Gomesi n'ekisibako Bukirwa Robina guno ayogera naye uyo oyogera naye ali ku ssimu yebale nnyo mudafu yebale nnyo yebale ajja nno wano tumwebaze uyo ayogera nze nkuwulira esiwulira
Zenga nkuwulira ogamba otya kkulu. Gyendi muli mutya? Tuli weebase. Magulu gannuma nnyo okutuula wano. Ng'olabye. Kale bye bye. Kale ssebo nyabo. Kale kulw'omugenzi jjajja muto mbadde nsaba. Senga Bukirwa Robin aliwa. Katulabe ku Senga Bukirwa Robin. Kulw'omugenzi jjajja muto. Kwali. Bamuwe ekirabo kye. Wanje? Siya mukigoyo. Yoyo. Omusenga buuti ono buuti aliwe. Yakuwiriza ekirabo. Bimusobedde. Jjajja badde ogamba? Adde amwebaza. Mbadde mbuuza oli nti oli siye Bukirwa. Mama webale munnange. Oli muzzukulu yakuweereza. Ono akuweereza ali mu ssimu ali bweru. Akuweereza ekirabo aweereza yennyini era aweereza no Senga. Yebale munnaffe. Kale jjajja. Yebale nnyo yebalege. Leero oyo omwana nkugambye. Katonda yamuwa ekirabo tokirabanga. Yatuwa n'abakozi tetukola. Amiina. Batufumbira tulya buli. Bukirwa oyo omwana yatuwa abakozi n'atuwa ennanka. Ye yatuwa ki mirundi ebiri n'amata. Myaka emeka kimanyi na kyayi mukalu. Myaka emeka tumanyi kyayi mukalu. Yatuwa amata. Amiina. Bajjajja banywa amata. Tukikubireko mu ngalo. Omutegedde bulungi? Oyo webweru. Oli tomulabanga. Atuliisanga abazungu. Amiina. Emmere tugolokoka bugolokosi, caayi tugolokoka bugolokosi. Yoyo ye yatutumye. Yakuweereza olugoye. Mwana wange yeebale nnyo weebalege. Kale. Bambi yeebalire ddala. Mwebaze nnyo nnyo nnyo. Kale bano ejjajja asiimye tuweebale nnyo. Abaana bange Amina waali. Lindako mukwano. Weebale nnyo byonna by'okola. By'omukolera. Alinde. Steve. By'omukolera. Ogoloko mbeera mu buli ssatu. Bampisa buyisi caayi ali mu ddiiro. Caayi ali mu ddiiro. Omwana Bukirwa gundi oyo. Yatuwa abakozi n'ekyokunywa. Ye jjajja. Kale kati tufuna jjajjaani Senga kati Senga wuuno Senga Bukirwa. Kama nakueleza nnyo. Amiina Senga. Yanzisa mukwano tweyanze ko obubaka butuuse. Ekyo kulw'omuwala omukulu nkiikirira omugenzi taliiwo. Yanzisa nnyo neyanzeege mukwano Mukama akuwe nnyo omukisa. Yonna tusiima by'okola Mukama ayongere okukabirira akuwa ebisuukundiddwa mu mutima gwo ye kuyaayaanira. Weebale nnyo obaddewo nnyo weebale nnyo otubeereddewo Mukama akwongere omukisa. Amiina. Tweyanzisa mukwano. Twala mu linnya lya Yesu. Amiina nnyabo. Kale obadde ogamba nkuwaani? Simanyi wa Amina waali simutumiddeko mwana wange Amina ne Francis. Kale mbatumidde Amina ne Francis. Kale sebo nsaba kuyitako. Okay. Kale mundabire bulabizi goloba. Nti mzee yagala kwebazaako. Nze Nyanzi.
tatuukayo aliwa musenyi aliwa mwami aŋŋambye aliwa basebo ne banyabo abadde okukulaba mwebale kujja kukulaba emyaka 10 era ne bannange mikwano gyange gino gyonna bankoledde ebintu bingi bajjanjabule era mulyanwa abadde mukame naye genda weza abantu bonna abali wano kama mulungi okuwezeza emyaka 10 n'abakujjanjabe bonna beebale nnyo mukama abanjanjabe mukoze omulimu gw'ekitalo era bagende mu maaso badde sina sente n'emu waafu naye munjanjabye bannange bajje kino kiri bo kwagala ne bampa era mbabazanyi webalege kwezi emyaka 10 mukama ankuumye abajjanjabye tebeekanyiza sente zaabwe bagula kuno bagula kino mwebale nnyo mwebalege n'omukwano ne bannaffe bonna abali wano mikwano gya kitalo balina okwagala temulekeranga okumukwano emyaka 10 mikwano webale nnyo webalire ddala kuko emyaka egyo ogimpererezaamu oba toyagala ani omulala ka message wakatadde mbadde sinnaba halo yennyabo ambadde nsaba bw'aba atudde kisoke katusembeze emmeeza awo kale mukwano esitula yayo eri etya evaako bweti waliyo watugikwate bukwasi Rita webale nnyo webayetala okuzanya paati eyo webale kubeerawo mama Shatra yennyabo Shatra ntumiddeko tata Shatra ntumirako Wini webale kubeerawo Leila ejjajja mukama amukuume yennyabo jjajja Shatra nakutumidde dda kale byebyo Hope webale nnyo tunayogera kale nnyabo Omuzukulu yenna ajja wano abazzukulu mwetoolole nga basali n'abaana abazzukulu n'abaana mujje mukikwasaganye wano ate bwe temugenda
Bukuma. Tujja Bukuma sebo nidako. Naina byadangamba. Bane tugenda balete ekibiri tuwe kiri. Musa kiriwa? Babiri. Tugenda kugira. Lindako sala, wacha ino. Lindako. Okay. Toyo cha muntu mukono. Okay. Tebabaze na kuba. Abaana olw'amazaalibwa gano okweza emyaka 10 abakuyozayoza mukama okukuuma ng'oli mulamu. Obugalo. Happy birthday. Happy birthday dear Jaja. Happy birthday dear Jaja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jaja. Okay, tweyanzege. One blood. Kai. Oina ko badotani. Congratulations. No bisazamu. Ngere meza. Kandi bazugena gabula abantu. Gabula abantu nawe. Kale vayo mubebe. Mugenda lya keke msembereyo. Obadde bayita abazzukulu nga temwagala kujja. Naye wana abazzukulu baweze. Kale bannaye tuwulirize obubaka buno buli omu waawuliramu ekimukwatako nga message egenda gy'oli nga bwe basaavinga keeke. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bataata bamaama bajjajja basenga mikwano gyaffe mwenna bannaye omukama mulungi mwebale kujja ku lunaku luno mwebale kwerekereza byonna emirimu gyammwe ne mujja mubeerawo okujaguza jjajja olunaku lwaleero bannange ekyo nno si kitono twebaza Katonda kuba mulese byonna ne mubaawo ekitiibwa tukiwa Katonda. Nebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja. Yeebale Mukama okuwa jjajja emyaka 10. Bannange si myangu gya kutuukikako naye twebaza Katonda nti akikoze. Nebaza Katonda olw'obuweereza bw'eddandira abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda abaatudde ne bateesa ne bagamba bateekewo olunaku luno omusajja wattu jjajja wange Yakobo Kabanda asabibwe oba oliawo atuukewo omutonzi we ng'atuukiridde. Ayinza okuba musajja wattu nga kyabadde aweebuuseeko kyokka ekyokusabibwa. Kale nno neebaza Katonda olw'obuweereza bw'eddandira bassebo ne bannyabo basajja ba Katonda basaamu ekitiibwa. Mwebale ddala. Era munzizaawo mu kitabo kya Esther kyenjagala ennyo buli omusajja Molodokaayi Bayibuli bweyogerako nti omusajja oyo yakola obulungi kabaka. Olunaku lumu kabaka baamuteekerateekera olukulu kumutta. Omolodokaayi n'aluwulira bwe ye n'agamba owaayi sijja kwetera amazina ga nkima. N'agenda n'abibuulira kabaka. Newankubadde teyasasulwa ku kaseera ako kennyini naye byawandiikibwa mu kitabo. Bayibuli egamba nti olunaku lwakyalomu kabaka n'ateebaka akaswero yasula aluma omutima bukyava akeera ku akya n'agamba bamuleetere ebitabo biri eby'okujjukiza asomeko alabe biki ebigenda mu maaso. Bayibuli egamba mbu agenda okutunula mu bitabo nga mulimu omusajja yamukola obulungi. Kale tweyanzizza bannange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We wish you more years jjajja waffe Mr. Kabanda Yakobo. Mukama abakuume. Kale bannaye ffe tubasiibudde. Nani?
Ye Nakawombe? Nakawunde. Tetutera nno labika tutera bba batono. Banne nsanyusa okulaba. Weddira ki? Kale nsanyusa okulaba. Tutera bba batono nnyo nnyo mu ggwanga. Jabeeye. Wangisebo. Amannya Nakawombe Shifa Hope. Nze neddira nkima. Ndi maama neddira nkima. Era nzaalibwa Kyotera. Yes. Kale tweyanzizza nsigadde Nakawombe Shifa Hope ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 abateekamu ssente Park and Go Tours and Travel gwe wena ayagala okutambula ensi yonna Middle East, Canada, Dubai, Asia, Europe beekwate. Ate nga bwentyo mbajjukiza nti Hypex Studios be bakafulumu kuba ebifaananyi ne video coverage tubeekwate bali awo Busabala Road Najjana Nkumbi ni Jacobins Hotel beekwate mukwano. Ate nga mbajjukiza nti Kampala Polytechnic Mengo batuleetedde emisomo gy'abakulu tuddeyo tusome courses nnyingi nnyo ddala ez'enjawulo tugende balina programs zonna ezisobosa buli omu mu budde bwe basangibwa awo Mengo nga ku Lubiri oba e Kawanda balinayo branch. Ate nga bwetyo aba New Afro Canadian Foundation bategekedde conference e Canada egenda beerawo mu June 27th and 28th tugende mikwano tubeere mu conference eno tuyige nga bwe tunyumirwa. Tweyanziza bannange tubaagaliza omukolo omulungi. Nkuddiremu ennamba nkwe MTN Airtel 0782 eri 0782 10 15 69 oba 0702 56 21 57. Ku YouTube oteekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Njiddemu 0702 56 21 57 yeya Airtel. MTN eri 0782 10 15 69 ye MTN. Nakawombe Shifa Hope kura surprises zonna. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo. Yes. Kale. Hey, Rita. Chala yombye. Bannange. Anaye weddamu updates. Ntuuse ng'ate envuga tusobola kwogera. Ate gwavuga oli ku pressure. Naye kasita ntuuse. Nze amanya kyempitamu omuntu yaba tamanyi by'oyitamu mu kkubo munnange. Saaza okusereeti. Emmotoka nfu. Bade so agitambuza mpaka eno. Nga balina okukolakolamuko ebimu. Nfu ddala. Nfu. Nga balina ogikebera. Nze mukwano zukereeti seebaka. Nakati ngenda walala. Yakunnyuka kiro nga saa 6. Seebaka. Motoka nfu eno gy'olaba yonna nfu. Kuba kati simanyi nakumanya. Kozi era omuntu ayinza okugamba nti nze waakiri wandipangisizza n'ofuna gy'oggiramu. Naye kati oba tomanyi ntuuse nga tutuuse ekiro nga nfu nnyo ne tugireka na Samuel teyatuuse waka. Kati nga nyina osindika makanika we twalese mu motoka akanikeemu tutambule. Kale mukwate. Bibaawo bwe bityo munnange leero n'osanyusa g'osanyusizza oluddako ne bigaana. So kati oba tolina gyakikolera. Olina okugenda okolera omuntu. Ne bigaana n'olunaku ne mulukyusa. Nze sinze Katonda nti okole mwaka ku mwaka byonna bonna abantu 100 ku 100. Bonna obasanyuse tosobola tugenza otuuka saavisi eweddeko. Nze natunuulidde obudde n'ejjaamu nga nkimanyi era ne ngamba bano natuuka ssaawa 7. Kimugambye singa era si bufu bwa mmotoka nandizze bale but oba tomanyi kigenda twala otuuka n'ogala ne makanika kanikamu ebyanguwa naye otuukanga n'obulamu obwetaaga kawengwa kabenje ne bantema okugulu era omuntu aba ananyiiga nakyo kyatutuukako ne bantunga n'omutwe kati bw'oba waliwo wentuuka ne ng'akati omuntu kayombe naye kikulu ntuuke nga ndi mulamu basi sirina kati ekyo onyigiriza mpaka nga tolina kyakukola
Singa nategedde nti enaggwaleeta emmotoka era kyagambe oli amazima nti ngenda kusimbula busimbuzi. Ngolo yakatereera yes mwedde muyingira saaviisi nenkugamba ekituufu nsimbula busimbuzi. Kati balamu okuva eyo sayidi z'ebuziga mpaka eno. Otuuka era singa nategedde nti kyakanikako emmotoka okutambulako kinatwala ebbanga ddene osanga nandinoonyezza nempangisa endala kati saategedde ye makanika agamba kimulindamu katono bw'atesitingamu n'avuga ng'ate eri bubi enewe byebyo bubi kuba si bibwe ntyo si bye njagala okukola naye sirina kyakukola mukwano Mukama bw'ageze sijja mubuuza lwaki bibuuzo. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.